waliyo kabaka naye nga kabaka oyo mulwadde nnyo mubaddemu omukulembeze manyi wetwogera president mwe mwagala nnyo okuleeta waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange nokasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandiki webale nnyo webale ddala ali gy'oli okutugoberera amanya nze Stone M eno Yuginao TV tubasaba mweyongere okusubscribinga okulikinga n'okusharinga obubaka bunene nkomyewo n'omulundi guno ne Musumba Edward okuva wano mu kibuga ky'e Nateete Musumba kansoka nkusabe obabuuzeeko obayagalize ebirungi obasabire nako ndowooza oba yeso ate ng'osese ongambye mbagalize ebirungi mbasabireko ffe buli lunaku ono tubeera mu kuyamba abantu naddala mu kubasabira n'okuyimirira nabo mu ngeri yonna n'okukola counseling. Mwebale Musumba omuntu abeerayo eyo nga yeereetera ekintu nga kimutuga nga teri agenda kumuyamba ye mwennyini nga yakyereetera kati ffe we tuli tuba ba foot soldier mwenga abasumba mwenna oba ffe nga ministry yaffe spiritual purpose si yange nawe yo amin yaffenna yes sebo yes babuuzeeko abalabi ba Yuginao abalabi ba Yuginao mukama yebazibwe mwasiibye mutya kansibire nti muli bulungi mwasuze mutya abatulaba ekiro abatulaba America USA UK Europe Saudi Dubai Qatar abantu abali mu biyumba eyo batugoberera nnyo bambi andi kubanga baba baagala kuliza ebiri eno n'ekirala mu biyumba eyo olusi mirembe tewali abawala baabo balina amajini balina amayembe balina ebintu bingi bye batambulirako so kati muntu abaagi agenda akola nga tamanyi kiyumba kikyagenzeeko badira akaye nemutwala mu kiyumba nga kyekiri nga guyumba bagusaddaakiramu omuntu oluusi nga kwegamba guyumba gulimu ebikolimo gulimu ebintu ebituga abantu kati osanga abaana balala bankobira nga bintu bibatambula mu mibiri ng'ate yali wano yali akyali fine yali bulungi nnyo nga bintu bibakozesa kwegamba nga mwana yankubira nga ngamba ng'akaaba ng'eno kintu kyamusanyalaza kuva wano waggulu mpaka wansi teyeewulira ng'akaaba nemusabira kama n'amusumulula. Musumba sooka obajjukize otugambye olina crusade genda okubeera eyo mu Eastern Mayuge Bonda tulina crusade egenda kubaawo Bonda twagitegese ebizinga byetolodde bino bigenda kubaawo bantu bajja kuba bangi Mayuge kirinaanye ennyanja Bonda tugenda kuba eri ku nnyanja kwennyini ku Victoria yes wabaawo ebintu bimu Katonda byabatugambye Katonda yatugamba tugende tulwanyise emizimu ekyo gifubutukirawo ku nnyanja era natuwa location kati mobilization zigenze ziri mu bizinga byetolodde n'ebitundu byetolodde so tulinayo bantu bangi bagenda kubaayo ku mukolo ku function eyo mukolo gwa Katonda era kati tugamba sobere ab'ebitiibwa ab'ebitiibwa mu kanisa tetulina babitiibwa no b'ebitiibwa tuba twogera ku ggulu eggulu mu ggulu ebitiibwa bijja koma wano eri tewaba bitiibwa tewali nze wano mumpita Pastor Edward bamu bampita Apostle bamu Nabbi naye eri mu ggulu tewali mujja kusanga Edward Mugisa uyo yakola omulimu ki yawangula emyoyo yasabiranga abantu yayambanga abantu abali mu bizibu by'emizimu emisambwa endwadde ez'emyoyo
ebyo byosanga mugulu buli omu n'akagugu ke buli omu oba tewali mbu nze nina ekitiibwa nnyo nti nina emundu ninaki tebiriyo bino bikoma ku nsi kati okay kati kyekyo awo kati crusade negena beera ennaku z'omwezi nga mmeka tusaba tujjukizeeko ku mulabi waffe ya crusade eno egenda tandika nga 28 29 guno ogw'omunaana asatu mu lumu so ennaku nnya nga wategese ekintu ensawo erina okuba nga egumidde naye ffe tukkiriza nti eggulu lino lye mulaba lisobola gabirira okusukkuluma kyuva olaba naffe tusazeewo ne tugamba nti tugenda kuweereza Mukama tetugenda kola bizinensi weba bizinensi tugiyita bizinensi ya Katonda y'eggulu crusade eno sente zonna ze tuteekamu tetusuubira nti tugenda kujja nedda n'olwekyo gwali eyo yimirira n'eggulu yimirira n'obuweereza yimirira ne crusade eno yimirira tusobole kubeera nga kubanga budget nene nnyo so osobola yimirira wonna wooli n'ogamba pasita ffe katuyimirire kanyimirire n'olukuŋŋaana luno ne kasente kange n'ekyo Mukama kyabampadde nsobole omulimu gwa Katonda genda mu maaso ati nga tetunoolekera kitulese olwaleero oli ajja kubuuza nti kati nkozese oba mbireetewa oba kike mwetaaga oba namba ki kwabaayisa like that tuwe namba Musumba enamba eno tugigaba okusabirwako okuyambibwako ye namba ya ofisi yaffe ofisi yaffe eri wali ku spiritual Nateete Prime Village Mall opposite Centenary Bank opposite Toto enamba eno tugigaba tetutera gigaba nti kufunirako sente nedda ene namba gyetera ogaba ey'okusabirwako ye namba y'emu naye tugikuwa oyitireko then tusobole kubeera nga nkudirectinga ngeri gy'ogenda kuwaayo eri crusade eno enamba eno sorry enamba eri 07 46 18 22 41 eri plus 256 746 18 22 41 so munnaffe yenayo gy'oli gy'osinzira okuba nga otugoberera enamba yeeyo Musumba Edward bategese crusade bo nga aba spiritual purpose egenda obeera Mayuge eyo Eastern Uganda osobola okuyitako n'obakwatirako mu ngeri emu oba endala kale awo katuveewo twolekere ekyatulese olwaleero Musumba n'olwaleero wetutuukidde ennaku z'omwezi zino bw'olabidde vidiyo eno azze n'okwolesebwa okw'enjawulo abaffe kwolesebwa ki oye okwolesebwa kyeki katusimbulira awo Musumba okwolesebwa kyeki njagala kugamba abantu bano oyagala nsooka ennyonnyole okwolesebwa kyeki okwolesebwa kyekintu oyinza okubeera nga otunula bwoti mu kutunula bwoti n'osumagiramu katono n'otwalibwa mu nsi y'omwoyo n'otandika kulaba ebiri mu nsi y'omwoyo okwolesebwa kukwatagana na biri mu nsi ya mwoyo okwolesebwa anti kati waliwo okwolesebwa kwa mirundi mingi waliwo ebintu waliwo kye tuyita ebirooto oba ekirooto waliwo kye tuyita okwolesebwa kati muntu osobola kuba nga n'okwolesebwako nga tewakwolesebwa mu nsi y'omwoyo naye nga gwe walowooza n'ogamba naye lwaki sitandika bizinensi nga kirowoozo kyo ekirowoozo nako kuba kwolesebwa kati okwolesebwa kuno Katonda agamba nti tuwandiike nga okwolesebwa kwaffe n'ebirooto byaffe abaana b'abantu basobole kubiraba ensi yonna esobole kubisoma
tutya bino bye tugamba mbosimanga omwaka gwa gutandika mfuneyo ekitabo mpandike buli kimu kyenjagala kifaanana bwe kityo kati mu bintu ebyo mulimu ebirooto ate mulimu kye tuyita okwolesebwa kati olinga agamba nze nina ekirooto ekizimba ennyumba omwaka guno oba olinga agamba nze nina ekirooto ekirinnyo ennyonyi oba ekirooto ekivuga emmotoka oba ekirooto kyonna ekizaala abaana oba ekirooto ky'okufumbirwa sebo gwe tojja kufumbirwa nze nja fumbirwa kikirooto kyo naye n'omukyala gw'ogenda kufumbirwa oba omumanyi qualities oba obiwandiise kati nga twasoma qualities of a good map kati binono qualities of good woman katonda yalina okuleeta omuntu kati oyinza ogamba njagala akawala ka brown njagala akawala nga kamodo njagala akawala nga kwegamba no listinga buli kimu ngaffe bwe twali naye akawala ako kolistinze bintu 10 mukama ajja kuleetera omuntu nga alinamuko bintu ebyo 5 naye at least ko otambuleko n'oyo w'ebitabo naye kati gwe oli muwala oli awo buli kadde ogamba njagala mukyala musajja yazimbako musajja yazimba njagala musajja ng'alina motoka njagala musajja ng'alina ssente njagala musajja nga mulungi yajja ku TV n'agamba mbu simanyanga mbu yanoonya naye anoonya omuntu ng'akola mu gavumenti omanyi kyekitegeeza okukola mu gavumenti gye kiri waliwo abasiimuula wali mulago si yoyo gwe yali agamba waliwo mu gavumenti nnene kati yali specific ng'akola mu gavumenti ng'alina emmotoka alina ennyumba nga obadde ogamba era bwe batyo twabamanyira naye listi zino zolistinze biba birooto kubanga kiba tekituukiriddwa kati oluusi kyekigambe okwolesebwa kw'omuntu ebyo nabyo biri nga tebiri spiritual nayo bwebiri ebyo tebiba spiritual tebiba bya mwoyo okitegeera kati kuno okwolesebwa kuba kwa mwoyo kwendiko list eba ya mwoyo kuno kwolesebwa kulala kuno nze kwengenda kubawa ko kwa mwoyo n'ekirooto kino kyoloota ekiro nga weebase nako kiba kirooto kyaki kya mwoyo oba ovudde mu mubiri kifunye so biri mirundi ebiri waliwo okwolesebwa okw'ebirowoozo waliwo ebirooto bya birowoozo then waliwo okwolesebwa kwa mwoyo ate waliwo ebirooto byaki bya mwoyo nkufunye bulungi kwegamba ngo nkiyite nti ng'oli mu nsi y'omwoyo naye osobola oterayo osobola kubeera mu nsi n'oloota mu nsi y'omwoyo ekirooto ate mu kirooto mwennyini n'oddamu n'oloota ekirooto kitegedde oyinza n'okulootayo emirundi 3 ng'ate gwe obudde oweebase weebaka n'oloota ate n'oddamu n'oloota ekirooto oli mu kirooto bebimu biri bino bagamba nti omuntu oloota ng'ofudde mu kirooto ate nga weeraba ng'ofudde kati niweebuuza lwaki neeroose nga nfudde ate nga neeraba nga nfudde ate neerabye ntya ng'ate nga nafudde mu kirooto kyokka mubiri gwo ng'ogulaba nti nfudde ogulaba nako wali ndoota bali mukaaba kyokka oli mu kirooto era n'olaba ne gundi atakaabidde nnyo so kati ebintu bya mwoyo biri so funny kubanga lwaki nti Katonda yabikweka kati okujjako nga ffe ababimanyi abakimanyi nti kati kino kya mwoyo ffe nsobola kunyola ngamba kino kiba kitegeeza bwe kiti na kino kibadde kitegeeza bwe kiti okay kati kolesibwa kikuneno leero kuzze nakwo kwanza wawadde ntegeezezzaako awo emabega ti leero olina kyozza otugamba oba kyozza ogamba abalabi baffe okwolesebwa nina kungi nnyo ng'ovudde
okuli ngeri gye nakyala muggulu mukama zampa kwolesebwa kungi naye kuno kwokubadde recently kwabadde just sijja kulegera lunaku naye recently ennaku ntonotono emabegaawo twabadde nga tusabye tumaze kusaba twasaba ku Friday ekiro kiramba twali tulina we tugenze kusabira kyoto nga kyoto kyazikira ne tusaba mukama kizukuse bulungi omulundi gwe twanyonyola ekyoto kyeki era agala okutegeera ekyoto mu kanisa muneeno nonya ku video zaffe nga tuline Musumba Edward ku channel kuno kwenyini kweziri Musumba mwali muzo okusa ekyoto ekyali kyazikira waliwo abantu abatukubira masimu nengenda oluvannyuma lw'okukola video eyo era tubadde tutambula naye kuba mbanjisomesa abantu bayige kiki nekiki kye balina okola kati ekyoto ekyo nga bogamba bakuŋŋanyiza abantu bangi ne basabirako kati ku Saturday nebaka misana ku Saturday kati ekiro nga bukya Sunday nenfuna kye twita okukolesebwa nali seebase naye lwakuba nalimu obukoowu nga bugamba muntu okoze bwoti otulona tukutwala anti kati tosobola genda mu nsi y'omwoyo ng'olaba bwoti olina okubeera ng'otulo tukoze eki otukututte bino tulo betututwala nga batagenderedde yes nga batogenderedde kati ate so nga te ekirooto oba weebase byaddala oba wagenderedde kwebaka nga weebase bw'omala kwebaka dde n'okola ki noloota kati nsobola okyawula nkakasa kati njagala ebintu byengenda kwogera mu kirooto mu kwolesebwa kuno oba n'abantu benjogedde mu kwolesebwa tobatwala nga bw'omanyi naye kwolesebwa we kutyo we kwabadde ekyo tukijjeewo kubanga njagala kuwaayo okwolesebwa kuno nga bwe kwabadde kakati batuyise mu kwolesebwa kuno batuyise bantu bangi nnyo nga tulina omukolo gwe tukola ki gwe tugendako naye mu baayise twabaddemu abantu kwegamba nga kwegamba abaleaders mu nsi z'omwoyo kwegamba ng'abaweereza ba Katonda twabadde baweereza ba Katonda naye mu baweereza ba Katonda kyenzijukira waliwo omukyala yabadde antudde kumpi abaweereza ba Katonda batya amadiini gonna oba no kwegamba nga bugamba kati bayise abantu mu kitundu naye nga mulimu oli pastor kati noli mukyala gwemanyi naye nga kye nategeddeko nga ffenna twali twakyalako ki muggulu buli yakyala mu ggulu bamu-invitings bamuyisa nedda si buli naye nga abasinga okwolesebwa okutyo okwabadde kugamba nga wookiraba gw'okitegeera nti bano ono yagendako n'ono n'akyalako naye nga mukolo ogwo gubaddeko bantu ki bangi naye mabega w'omukolo guno ffe tubadde tudde mu maaso we tuti kati nga mabega waliyo kabaka naye nga kabaka oyo mulwadde nnyo kati nga oyo kabaka nga alina okufuna musikaawe naye nga musikaawe ye yennyini ng'abantu bamulwanyisa tebaagala akole ki tebaagala onaddeko asikire kati nga mukolo guno gubaddeko kye tuyita abantu bangi naye nga ku mukolo ogwo ngenda kutuuka nga kuliko ebintu bye bakola kati nga batta embizi kuva eyo mabega bazita ne zidduka ne ziva eyo embizi nga ziva eyo mabega emisinde kati wano ku layini bagamba nti wobanga oli muweereza wa Katonda olina okwata akasaale okuba embizi eyo ekole ki effe
kati buli wote embizi oyina emizimu n'emisamba gy'oba omaze kola ki kutta. Ninako kati mu mbizi mulimu emisambo anti kati kubadde mu kwolesebwa. Okay, tugende mu maaso. Omuweereza wa Katonda oba weyita muweereza wa Katonda kwata akasaale okuba embizi efe kati wenjikuba kutu anti kati wogikuba kutu ekiragiro kigamba nti oyina ogiteekole ki efe, otherwise olwo tokikoze gwe ogenda kufa. Akasaale konna we kakutte eba egenda fa. Singa omisinga gitta olina okuba kifo ng'erina okuvaawo erina okufa. Kufunye bulungi otyo naye embizi eveeyo kwegamba gubadde ng'omweroso naye nga setting yagwo bwetu yabadde nga kabaka kati buli wota embizi eyo kabaka mu kifo ky'okubeera bubi kufiira awo afuna ki awotereramuko katono, afunayo obulamu obulala butonotono. Kakati mbantu ne bamu ne batta bamu ne balema oyo n'afa webityo. Omuweereza wa Katonda bw'oweereza ensaale ekwata embizi n'egyewoma n'etafa ng'omuweereza wa Katonda gwalugenda gwofa. Tugende mu maaso kasamu. Kakati babadde bangi nga buli omu bwatyo bamu bafa bamu tebafa nakuba nefa bwe batyo. Kati taani nze abadde agenda kusembayo ninako nga buli omu alina ensaale yiye obanga nga buli omu bamuwadde kasaale olwedde bamuwadde dda aro nga oyina ensaale zo gwomanyi oba okuba meka naye nga wogikuba yebeera misinde ng'edduka misinde. Nga kati obusaale mwayigiddewo bukuba muweereza ba Katonda basiba ku bituuti. Kati ate ensi y'omwoyo nze nange simanyi kati ebirala omanyi kiroto okwolesebwa kuno kulimu makulu mangi nanti nange nkiraba ndaba ninga alaba gye tulaga. Kakati embizi yabadde ttaaniyo nga tenatuuka ttaani yange neŋŋamba ono mukyala gwe ttaani yo erimu kusembera naye weegendereze ngeri gy'okubamu ki obusaale ndaba otidde n'okutya kitegeera ate nga nkirabye omukyala yakwadde okumpi oyo muweereza omulala oyo yeyagendako mu ggulu. Kati nemugamba kwata ensaale oleke kukankana kujugumira ginyweze bulungi leka kutya leka kuba target era embizi eri ebadde ennene naye ng'edduka emisinde ate fubutukire eno mu bantu jjukira tuba tutudde wetu mukolomu twabadde tutudde mukolomu kati ziviire eno mukolomu ne bagamba yiyeze gundi eyo yiyo ne bakwogera n'erinnya gwe yeyo wekulema gofa wogitta oba ossa emisambwa n'emizimu ate n'oli ali emabega oba omuyambyeko kumununulayo waali oyo kabaka. Kakati ne tutuuka ku mukyala naye baba mukyala yadde agigumira mubiri gwonna neŋŋamba ono agenda kufa. Kati nemutereeza nsaale bulungi nsaale kati kubanga efubutuka bweti kati gwoba ogirindidde kubanga wano wabadde nga kibangirizi ffenna we tutunulidde. Kati yakubye ensaale esooka negenda miss nemugamba yangwa najjayo nsaale endala y'okubiri n'agikuba yagikubye naye yagikubye ebbali bweti kati mbizi nesigala ng'ekola ki ng'eteddeko emisinde. Kati mukyala kye yakoze yalabe nga tajja bisobola n'agiguba. Kati mu kugigoba jjukira wabaawo abayambi abagenda kuyamba effe. Kati mu kugoba ensaale zifubutuka from nowhere
yabadde agituuseeko ng'agikutte ng'asazeewo nze kanjituge butuzi. Ensaale zaavudde ero mu kibiina papapapapa nzimufumita ne zifumita n'embizi ne bafa n'embizi. Ne ŋŋamba nakugambye nakulabudde nagambye leka kutiitira leka kutya. Kati oyo ne bamugjawo n'embizi ne bakola ki? Mwabadde we twatuukidde ku mukyalo ono nga temunnalabayo muntu afa ng'alemereddwa? Mbabaddemu. Kyono kyali kyanjawulo. Anti lwakubona mbadde kumpi ate nga ninga kwegamba nina omuwabula ate nga nina okubeera kumpi naye kirabika nga arrangement webadde. Mubaddemu ababadde bafa then mubaddemu ababadde nga bawona ng'agikuba ng'ekuba sama katogikuba n'ekuba sama nga tugambe yeewedde. Ne batalina kyezzaako yonga embizi. Kakati nange tetuuse taani yange embizi yafubutukise eyo mabega ate yange yabadde ku speed nyingi ya waggulu nenjikuba ensaale emu negwa bugwi teyakubye sama nesituka nenjikuba ensaale negiyita eno mabega wano wefulumira embizi nebuuka bwetu mu bbanga neddamu neyimirira teyagudde. Netekako emisinde nenjongera ensaale yokusatu eyokuna embuzi negana kufa neŋŋamba nze njagidda nenfubutuka emisinde kati ensaale zino zibadde zijja mabega nga nzikola bwenti nga zigwa saidi zeeri neŋŋamba mbizi nina ogitta gwe kennyini kuba mbizi gwalina ogitta neŋŋamba sijja kukkiriza nze kufa nga musiru. Emizimu n'emisambwa nga wenziruka nga busale nga mbukola bwenti nga nkulaba nga tebunkwatako we obubadde bukwata saati nga mbukola bwenti nenkuba mbizi teke neyambuka mu ggulu nekomawo negwa wansi embizi nentunulira negana kufa netutandika emisinde obusale nga bujja bungi nga bwolaba buyika nga nkuba kati mukudduka maaso eri wabaddeyo nga shade nga kintu bakizimbe kiyumba nenjitwala neŋŋamba gwe nja kutomeza ekisenge tomanyira nenjitwala nenjitomeza ekisenge mbizi negana kufa ng'ogitwala otya ogituddeko ogoba ngobe kubye teke eganye kufa kyokka eriko ensaale zange 3 kati bwe tutuuse eri neŋŋamba embizi eno egenda kundeka nfe nenjisikamu ensaale emu nenjifumita wano nenjongera neŋŋamba onzise n'obusungu bungi kati abantu mu kusindika ensaale waliwo amanya gansi nga zisuse jjukira ziri zimu mbadde nzijjewo zasuse nga ndabye embizi njimaze ng'eŋŋamba embizi yenye ng'eŋŋamba onzise gwe pasita gwe onzise kati manyi ne gansi situla mu bbanga ensaale z'abali ne ziryoka zigiikako nefa ensaale basanzeewo embizi yokka ensaale ziri ezita abantu n'embizi bwe zize zisanzeewo mbizi yokka nze nga ndi waggulu eyo mu bbanga ndi ku kisenge waggulu eyo ebadde nga siiringi nga nkwatiddeeyo kati bano abacekinga baze ne bagamba ono omusajja ye mununuzi nga bagamba gwe emizimu n'emisambu agikubye bw'ati kyokka tubadde tumanyi yalemereddwa nga nze ndi wawulo bagamba vaayo kati gwe w'amaanyi tetukyayagala abantu balala kati twagala gwe neŋŋamba ate nze munjagalako ki nze navuddemu nga mpangudde mu kibiina ekyo kyonna abalala tebawangudde abawangudde abamu simanyi gye babulidde naye baŋŋambye nze mpangudde
nga bw'ogamba nti bali nabo bawangudde naye ate gwe osinze okitegeera kiringa nga bw'ogamba nti oli muwanguzi abadde kuva mu bwakutaano oba mu bwa10 naye nze nembeera namba emu nkufunye bulungi bwekityo bwe kyabadde kati obadde okyalina ekibuuzo mbadde nkubuuza bubaka ki kati ekyo kye butegeeza obunabbi obwo amazima gali nti nze awo tetunagenda wala nnyo kubanga kikyagenda mu maaso ndi mu kugenda eri gye kikomekerera kinene soka otwongere omuwanguzi waffe tumufunye kakati nze wetwogera ku ekyo ekintu ekibadde ekyo mukama kyandazeeko ekyo katono okwolesebwa okwo kuno kwe tutambuddeko kulaga nti kirabika waliwo abasamize waliwo abantu abasuka ku busamize nga balina emisambwa gye baagala kuzuukusa kitegeera waliwo kye baagala kola ki era emikolo kirabika gyatandika dda wano mu ggwanga lyaffe mu ggwanga lyaffe nze mu kutegeera kwange kw'omwoyo bwekitubu kyabadde naye naawe osobola kufuna kubikulirwako n'okuwandikawa awo mu comment section kubanga omanyi ffenna tuba tumanyi nsi z'omwoyo naye ate naawe mukama asobola kuwaki okubikulirwa okwanjawulo okusukulumye ne tumanya ne tweyongera kola ki okutegeera akati tugenda tuvaawo nga nze muwanguzi kati wabaddewo kye tuyita ekirwadde nga kawumpuli nga kiriyo eyo gye muli nga kiri mu nsi eno nga kiri spiritual nga kirwadde kino abaana bafa nga abaana bafa nnyo 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 nga mu Uganda wano baana basobola kufiiramu katugambe emitwalo ng'ebiri buli lunaku ekirwadde ekyo naye nga tebali recognized nti waliwo ekintu kitaki abaana just nga abantu balaba bulabi nga abaana babe bafudde kuviira ddala ku mwaka ku lunaku lumu paka ku myaka 18 nga bafa era bwe nvuddeyo eri ng'omuwanguzi nga baŋŋamba gwogenda kutaasa ensi eno mu kirwadde kino ekyalumbye nga oba okyali awo gamba jindi nga ande ensi y'omwoyo eyanguwa nga bakuleetera ab'ejjinja nti waliwo bakafa kati ne bakuleetera ab'egomba nga bakuleetera abaaluwa ne bakuleetera abeewa nga bonna bafa nga balinga bakulaga nti buvunaanyizibwa bwo wawangudde kati buvunaanyizibwa bwo genda kutaasa ki bano abaana kakati mu kiroto kye kimu mubaddemu pulezidenti kati mu kutaasa abaana bano mukama yampadde amagezi n'aŋŋamba kwata ttaka ogende ku buli mwana ng'omuteeka ku ttaka nkola ya Yesu kwegamba waliwo yazibulira oli amaaso nenkwata ettaka nenditeeka kwasooka n'akola ki n'atereera kati ne bayisamu ekirango ne bagamba waliwo muweereza aze n'akola ki n'agamba tukozese ettaka kati ttaka mu baana mubajje mu malwaliro kati ne bakwata ettaka bonna kati mukama n'aŋŋamba kwata ettaka eryo olisabire kati bwe nakutte ku ttaka bwe nti wabaddewo amaanyi ga bbulu agavudde mu mukono gwange ne gabeera nga agamyansa ku ttaka kwegamba ettaka ne kagenda nga kamyansa okwetooloola nsi yonna tegedde bulungi kiringa nga bw'olaba akamyanso akakuba weka tya n'olaba nga kasani nga bino bifayawaka ya kati nga kamyansa ettaka lyonna lye mbadde nkutteko kati buli muntu akwata ku ttaka eryo
nasiiga ku mwana tasobola kufa kawumpuli oyo era nzijukira bulungi babadde bamuyita kaki kawumpuli. Okay. Kati olwo maze okukola ogugwo gwe maze ottaasa abo kati maze kola ogwo kati mubaddemu omukulembeze manyi wetwogera president mwe mwagala nnyo okuleeta abali wano naye nze bwe ntubona kirabye anze ennaku zo kasitogera president mba manyi olifalinga kale ku bantu abali mu kifo oba mugundi bwetyo kategore bwete y'abakulembeze omuntu akulira oba state ng'eyo lwakuba ate ensi y'omwoyo oluusi eba teri specific oluusi ate bakulaze nti yono ba president wa Uganda kubanga bwe bendaze nga ye era nze sisirika njogera tewereetera obuzibu nedda okwolesebwa kuba okwolesebwa si kwe kweraguza okitegeera okwolesebwa n'okweraguza byawukana so kontangaazemu awo nga tetunkweraguza kati kweraguza kulala n'okulagula kulala kati gwe nsobola kulagulako nenkulaba neŋŋamba Stone nkulaba waliwo ebintu kintu nekino kiri mu bulamu bwo ate nga kituufu nengugamba Stone kati olaba lwaki oliwo otyo waliwo ekintu nekino kyali mu famire yammwe oba taatawo oba jjajjawo yali musamize kiriwo kiti okwo kwekulagula oba nziza nekugamba Stone kati mukama alina kyandaga kati mulimu ebintu ebito mulimu okweraguza mulimu okulagula mulimu ne Katonda kulaga omuntu kwekwolesebwa kati okwolesebwa no okulaga kulala nakwo mukama wabanga asobola kukundagako ekintu nentunulira bwentu Stone nendaba ngamba Stone ekiro wabadde mu bwenzi n'omukyala mukama mundazi mukyala bwati ne bwati mba ndabye ebyabaddeyo nga siriyo ekirala nsobola kulaba ekino ngamba Stone togenda n'emmotoka oba oddeyo waka lwaki kubanga ndabye accident genda kubaayo ku luguudo gy'oyitira kati we mba nkirabye nenkikugamba mba nkirabye then waliwo kyekiri kyengamba birimu mirundi esatu okweraguza okulagula n'okulaba okweraguza n'okulagula ate nazo ezo topic endala n'okulaba okulaba mu nsi y'omwoyo ekyo kirala okweraguza nkulagulako ekintu nekikubaako obanga nkolimidde nedda nja kulagula ekintu ngambe Stone nkulagulako enchofu ne sente ate nozifuna kiza ondagulako ng'ekintu kibi era nekibaawo era kibaawo kubaite okweraguza kunakuba kulagula kati oli ekyenjawulo kiriwo nti waliwo abalagulira mu sitaani then waliwo abalagulira mu Katonda kitegedde kati awo njawulo weeri ate okulaba kati nsobola kulaba ekintu neŋŋamba gwe Stone nkulaba kati for example sawa zino zennyini nendaba ekintu mu nsi y'omwoyo oba nsobola n'okulaba mulogo yakuloga ngamba Stone bakola wetu ne bati n'okirabira wano wennyini oba nendaba omusezi eyajja ow'ekiro oba yaze ow'ekiro ngamba musezi yaze ow'ekiro n'ayonoonawo bbi gwe wafulumye n'olinnyamu oba n'okwatamu oba musezi yaze mu nnimiro yo n'ayolako ttaka okitegeera okwo kwe tuyita kulaba mba nkulabye mba ndabye gwe byotasobola kwerabako
naye ate gwe olusi obyerabako otya weerabako nga bizinesi zaafa nga bintu bigotaana gw'obirabira mu nsi ya mwoyo nze mbiraba practically ng'obiraba mu saidi eri practically bintu biganye gw'obeera mu theory nze ndi mu practicals eba spiritual si theory bye bintu by'okusoma busomi bino biba spiritual gw'obiraba mu biraba spiritually nze mbiraba practically gw'obiraba practically mugambo bane baaki kubanga ate gwe tosobola biraba mugambo bana baaki spiritual nze sa kiraba naye practically tuli butoola olaba buli kimu kyagotaana sente zimpita bwese mu ngalo oba wakafunako miliyoni bana ne balwala wezigwako ne bawona kati ne weebuuza iyi kati bw'oba tozifunye abaana tebajja kulwala bw'ozifunire babe bakusuubiriza ng'otandika n'ogera n'okwewola n'ogamba kale singa mbadde sirina sente zino kati nandikoze eki kumbe sitaani yaliwo kubba bubbi n'okusiraanya ekintu ekyo ntera okiwulira nno musumba essebo okiraba kati embeera bwetyo bwetera kuba mu bantu nga muntu yatandika bulungi naye nga lwaki kubanga sometimes ebintu bino bimiza abantu amalalo kasita bw'omala kuba bulungi ne weerabira Katonda ne weerabira kusaba ne weerabira yadde kuwaayo eri Katonda kuwaayo oba mu church oba kuwaayo ensigo anti ngenda beera nga ndi busy kye nasaba okumpa ampadde emirimu ampadde buli kimu kate mba nsaba ki ekirala kati Bayibuli egamba bweti nti ensigo kigambo kya Katonda buli bw'okwata ensigo nojiwo omuntu oba noyamba omuntu oba nogiteeka mu church oba nokola emirimu gya Katonda oba omaze kola ki okweteekako oba omaze kusika ekigambo kya Katonda gy'oli okitegeera lwaki nti buli bw'okwata mulabe n'abazungu sigamba nti bwe balina nnyo abazungu abo naye lwakuba balina omutima ogukola ki ogugaba oguyamba kye baba bafuna of course automatically omuntu bw'ogaba otandika okufuna ekyo kyo kiri automatically teriyo omuntu agaba bino sigamba waliwo okugaba kwa njawulo nga mwavu talibeerayo era wabeera mwavu wano muggulu tajja kuba mwavu oyo agaba agaba tajja kuba mwavu ekisooka abeera favored mu bantu ekyokubiri abeera blessed kati ate waliwo abantu mmwe muntu nga mugabi ate mmwe wabanga akuwadde akuyambye mu kizibu n'okwata ku sente zakuwadde ate n'ozitwala mu ssabo kumuloga ekyate kifaanana kiti nkwate ku sente zampadde kiringa nga bineno oba ene gundi egina mu maaso oli ajja ono atunda buwunga n'oli atunda buwunga ono neyefuula akimye oba kyenji ewoono siinaamu sooka nfunekaawo kacyenji nasooka ajja naye nga sente zasabirako kyenji ekitufu ng'abadde ne kyenji naye nga just ayisaawo bibye bwe kiso kifaanana ekyo nakyo kikola ono sente zajja eno n'azongerayo paka eri n'agenda n'azirogerako muno omuloga bakasoma booli bajje ewuwe era kituufu bajja naye kyoba okoze mu nsi y'omwoyo tukiyita diversion oba odivertinze omukisa gwe oba togututte mukisa tebagutwala badivers just bakola diversion nebaguwe kuba eddala erijja wuwo mizimu wegito wegikola oba misambwa egyo emirimu gy'emizimu egyo naye luliba lumu era gulinzirira gugenda ate bwe gudda olina okwerwanako naawe nze nga gwe babbako kati nyinza tegeera nti ono omwami alayika yankwatamu era oba okiraba nti bakasitoma bakuyita obwisi
ebintu bye byali birungi babiranga kasasi balabanga biwunya nawe kenyine otandika okiraba muli kati nga sawa zino wenjogerera nti mukama ayina mukyala gwe yandaze nga gwe buli kadde owunya mu nsi y'omwoyo awunya abawunya mu nsi y'omwoyo nti awunya ekivundu kiba kivundu naye wano mu nsi y'omubiri buli omu aba tayagala bantu baba tebamwagala ne waba nga akufunye omukwano gwe leero enkya aba oli takyayagala muwulizaako oli n'aba nga yakukuba eddogo nga yakulogera mu bbi kati waliwo bimwe ebirabika ebiba fiziko ng'owunyira ddala bya ddala ng'ovuiramu ddala ekiswa ekibi ekivundu yes oluusi abamu oyinza okuba nga wali towunya ebigere ng'otandika kukola ki okuwunya ebigere wunya oba parts zino za privates nga onaaba buli kaseera naye nga naawe kenyini weewulira ng'owunya nga buli omu yava ku munne oba nkwawa oba kamwa ebimu bibaawo physically kati waliwo okubeera nga oyina n'ekirwadde ekyo nakyo kirala naye ate waliwo okuba nga kiri kiroge ate waliwo okubeera nga kiri oli yakuloga n'akuloga mu nsi y'omwoyo nga owunyira mu nsi y'omwoyo olwedde nga gwe oli ng'omufu ng'owunyira ddala oba nga owunya bbi oba yakuloga bintu malogo mangi bantu baloga bannaabwe from nowhere oli kasi omulabikira obubi ng'akuloga kati nze ngamba abantu nze wentuula ku lusozi n'ensaba ku kyoto kyaffe ky'oku lusozi mukama ansikira ebintu nandaga ebintu nga obanga ng'oliko obwongo bunafu oyinza okusootinga n'ogamba n'otabitegeera oyinza okutya mukama ayinza okulaga kino n'otya n'ogamba bannaye kino nakyo gye kiri n'osiimuuka nakusikira family n'olaba ekiri ku family ng'olabira ddala waliwo omuntu akutte family bonna abakutte n'abasibira mu kasero kitegeera kati waliwo mu family gye bandaga nga bagikwatira mu ggi bakwata eggi ne babakwata bonna abantu nga 30 ne babateeka mu ggi meme zaabwe ne bazisibira eyo baggulawo eggi spiritual libadde nne munsi y'omwoyo libadde nne libanga kizimbe libadde nne naye nga mwena basibidde omwo temwina we muyitira naye nga gye ate ku ggi tekubaako mulyango kati nga bw'olaba nti bino bibagamba nti omusajja bamusibira mu ccupa ekyo kina gyeri byaddala ekyo kinigeria omunigeria naye yazanya nga reality yajjayo ebiri emabega w'ebiseera ebiri reality seba oli asobola kujja niyegomba musajja wo n'amulogera ddala n'amutwala n'akwerabira kati ng'omusajja omu wano yadde agamba nti sitaani yamubbako family yagibba ati wamuwulidde oba tumuleete mu kilipu eri ndowooza ojja kumunyongerako tulina ekitundu ekirala tukyagendera ddala maaso tulina Musumba Edward weekumire ku channel eno Yuginaw TV kati oli ng'atwalira ddala musajja wo namufuula we n'amutwala bino bawala mwe bali ku university nga wepangisa boyfriend wo nga oli mu group y'abawala mubamanyi waliwo abatayina g'oyina bamututte oli yabayimbye akayimba bamututte dda bamututte nga tewali ono okubuuza
bwekasoba nga omwewagisa kati obubaka nze bweninga bwenfunyemu nti ebimu batubikuume nga byaffe. Well, otegedde wobanga Stone ng'olina ekintu Katonda kyakukoledde teweetaaga nnyo kwepanka kweraga. Ate nati kati mwe abalokole ekyo mutera kiyita obujulizi. Obujulizi kiba kintu nga Mukama yakikoze nekikola ki nekiggwa. Lwaki ate kati weba oyagala nzije Mukama mpadde y'akamotoka nenzija neno awulugamba Mukama yebazibo amina. God is good ebyo byonna. Bane nebaza Mukama olunaku lw'ejjo yampadde akamotoka. Kankubulira ekintu kimu muggulu eyo obujulizi kikolanga kyakulwanyisa. Naye kulevu kwoli Mukama wakuweredde emmotoka mu nsi y'omwoyo osobola giwanirira ng'eri waggulu. Kati waliwo okubeera nga Mukama akuwaddeko emmotoka eri obadde ng'osaba nnyo ng'onoonya nnyo Mukama ng'okola nnyo kati wamala kwaka mmotoka n'oddamu kwebaka. Kati mba busy novuga emmotoka. N'oddamu kwebaka kati buli weebaka bw'oti mulabe bw'aba teyeebase. Ate ne mu kyaki mwennyini mulimu n'abalogo. Mu kyaki abalokole balogo. Olwa ka video ke nalabyawo ng'omuyaya agamba simanyanga bannange temukuzimba nnyo mutima just ene moloka bampaddemu buwesi yange. Kadde temuzimba nnyo mutima nange bampaddemu buwi si yange. Ng'agamba abo ku kyalo gyagitutte. Kumbe iye oba abadde iye oba abadde bamuwaddemu buwisi amugezi. Ate no kankubuulire abantu baloga ate abantu b'ekyalo tebaagala nnyo okulaba mwana wa gundi nga Mukama amusitudde. Abantu b'ekyalo n'ab'ekibuga abamu sigambye nti biri wonna si mu kyalo wokka wonna okitegeera. Kati ate nze olaba Stone nze nkusabira ofune sente kusabira okole ekyoyagala oba ozimbe oba ovuge emmotoka oba okole ki lwaki nti guno omutima we gubanga gwagaliza mu bulungi ate waliwo akwagaliza naye muli mu mutima nga muddugavu ng'agamba mbyogedde naye simwagaliza okitegeera. Ng'oli fine akwagaliza obulungi naye ng'ekiri ku mutima akukongola bw'ati alinga akukongola okitegeera. So kati ebintu ebityo bwe biba obutayagaliza bungi era ensonga lwaki abantu beeroga. Sitaani tayagaliza muntu yenna. Lwaki? Sitaani ye mulogo asooka. Ogambye nti mu kanisa mulimu abalogo oba mulimu abantu abaloga bannaabwe naye ate ng'era oli akasajja ku mutima agenda kajja ku bujulizi ono bwagenda okujja okuwa. Lwaki Mukama akolera bali eri ffe tatukolera? Nze nina sisita mbuzi eyo mpanvu Mukama amala kumpa ki omukyala wange. Mu kusooka bagamba lwaki kwegamba mukyala wange yajja mu kusooka ku kyaki kusabirawo nga teyenyiriza yajja nga nomo nga takoze enviiri nga kwegamba ayambadde guteteya gunene ng'alabika fani ng'olwedde mukyalawo nga tannabafuka just nga tuli mu courtship. Kati ne mwanjula wa muzeeyi wa musumba yali antwala biseera ebyo ne mwanjula ne omu ku mukwano gwange n'aŋŋamba Pastor Edward mu bakazi bonna olabye kano kaali kakazi katonotono ne kana kato tekayina pulaani wano oyina ba girlfriend balina mamotoka balina biki kati lwaki towasa bali ne mugamba Mukama oyo tanaba kubaŋŋamba Mukama yaŋŋambye ono n'akola olugambo mu kyaki bannaye nga bavuma omuwala oyo bamuvuma ningamba kweri mu kyaki abantu be batebeeyisa naye
Sande dako nze nali najje ngenze kuweereza ye n'agenda n'ayambala ne yeekolako yenna n'anyirira bwe yajja mu kyaki nga buli omu ate gwayagala agamba ate abalenzi tebaatandika mukwana kyalawo ono tunaba nkitegere Pastor Ed Mukambwe ate wa mwoyo nnyo alaba nnyo by'omwoyo tojja musobola nga batandise okusiga akasa kyokka nga abaweereza mu kyaki ebyo bingi so kati ebintu bya butayagaliza byo bingi mu kanisa mwe biri byennyini kati ne wetwogerera waliwo atuwakinga naye nga tanjagala lwakuba tanjagala alina okuwuliriza byenjogera so that anonye lunaku lumu kyankubya anoonya wooseerera ako konooseerera kajja okukozesa ako kennyini katemamu akuyiseemu eggaali waliwo yakola akantu awo n'atematema obujulizi bwange mu buntu obutonotono we nasookera ku channel zimu waliyo ye mukwano gwange amuyita Samike tukutumidde yasooka kundeeta ku media kati n'atematema obukilipu n'abupanga nga bulinga bulaga nsobi zokka naye ng'abutemye alina bwabutemyetemye akutte vidiyo ez'enjawulo n'abutematema n'atemamu bw'ayagala n'abugatta ne bukola vidiyo emu n'abusindika mu groups z'abasumba wano mu kibuga ne balyoka ne bankuba abantu basumba bamu baweereza bavanga ebweru eyo ne babusindika eno mu Uganda nti mulabe ono omwana musumba ono byonna yayogera nti yagenda muggulu kati kyakigenderera ki omuntu yasooka okuleeta ku gundi ku media ate n'akola ekyo ono nedda sigambe nti ngamba bali bakwata obujulizi obwali ku channel ne babutematema ne balyoka kati byanuma ne banvuma ne banjirega ne bamboola tebajja kumpita mu makyaki gaabwe nti nagwa waliwo n'omu yampita n'anyimiriza mu maaso g'abantu bangi n'answaza nagamba gwe wagenda otya mu ggulu ogamba otya nti abantu abatali balokole bajja kugenda mu ggulu n'ensirika naye abantu tebamanyi nti omuntu asobola kwatula obulokozi ng'agenda kufa dakika 2 oba ssaawa emu n'agenda mu ggulu ate gwe weeyise mulokole mb'otambudde ng'oli mulokole ne tukusanga mu geyeena waliwo omukwano gwange omu yaŋŋamba mbu simanyanga waliwo gundi fomula z'abantu oba abantu ab'enjawulo mbu waali musanga mu ggulu ajja mmanya nti eyo geyeena wakiri ng'avaayo ng'agenda mu geyeena kati ye ali balikiriziddwa kugenda mu ggulu yenga ye yatuse kwogera bw'atyo nti okusinziira ku bikolwa by'oli gwe yagerezaako si ye Katonda si ye Katonda kambabuulire omuntu asobola kukyukira mu ddakiika kambabuulire ebintu by'omwoyo bintu by'eggulu kigambo kimu kikutwaza mu geyeena n'owoba mulokole ekigambo kimu kikutwaza mu ggulu kasita gwe ne woba nga wayisewo sekendi n'ogamba nzikiriza Yesu yekubo amazima n'obulamu nzikiriza kubeera mulokole era nzikiriza n'omutima gwange nga teri yankase ng'okizje ku mutima gwo n'oyatula n'akamwako watuuse dda mu ggulu ekitegeera kakati gwaŋŋamba nti gw'osalawo n'otandika agamba nti oyo wanaagenda mu ggulu nange njagenda njatuuka yagamba bw'ali musanga mu ggulu alivaayo neyeddira mu geyeena ajja mmanya nti eyo geyeena ku bikola by'oli tasobola kuba nga asobola kugenda mu ggulu omuntu oyo singa akyuka n'asalawo n'alokoka liriryo nga ligenda mu geyeena kati Pawulo oyo Pawulo yabuulira enjiri apooso yali Sawulo yali atabalokole kasita awulira nga mukoze enkuŋŋaana ng'ajja n'ejjambya nga batematema
oyo po mu Bible yali Saulo. Yali Saulo. Saulo yali akola yatta abalokole. Naye lunaku lumu Katonda namusisinkana n'agwa wansi, namukuba oluyi n'agwa wansi, n'endoge n'egwa wansi, n'azirika mu kuvaayo. Yesu n'alaba Yesu namubuuza gwane, namugamba nze Yesu, namugamba lwaki oyiganya nota abantu bangi. Yesu abuuza Saulo. Ndikwe kumugamba nti kuva leero ogenda kufuuka mubulizi w'enjiri, kati togenda kufuuka musi w'abantu. Ensonga eri nti Katonda asobola kukyusa buli muntu yenna gw'oyita mubi. Oli yambuuza ekibuuzo nti omulokole singa bamutta nga mulokole agenda mu ggulu, ekibuuzo ekyo kyali kitya? Nti omulokole oba omuntu nga abadde akola ebikyamu n'alokoka ku ssaawa esembayo ng'era gy'obadde ogamba, agenda mu ggulu oba agenda ng'ebibi bingi alokose ku ssaawa esembayo? Omuntu mwoba olokose ku ssaawa esembayo, tulabira ku Yesu Kristo bwe yali ku musaalaba, ababbi be bali bamutaddeko nabo. Omubbi omu n'agamba bw'oba weeyita mwana wa Katonda wejjeeko ku musaalaba. Omulala n'amugamba nedda, ono omusajja gw'oyogerako ye mwana wa Katonda, naye ffe tuli babbi, bamulanga bwereere. Kati namugamba bamma Yesu Kristo mwana wa Katonda nzijjukiranga, namugamba nti ne leero tugenda kuba mu lusuku. Kiba kitegeeza ono eyeenenya mu maaso ga Yesu bwe yafa bw'ati yagenda ne Yesu. Ono yavuma Yesu, ye yagenderawo wa mu Gehenna. Toyanziza nnyo Musumba, tweyanzeege, webale nnyo bali ddala okutugoberera yonna yonna ali eyo gy'osinzira okutulaba. Eno Yugi TV. Musumba, nga tumaliriza, nsaba ojjukiza abantu baffe Crusade ennaku z'omwezi n'ennamba singa oli aba alina ky'abuuza. Tubasibule. Crusade ebyuma biri supposed genda nga 26 kubanga ebyuma biba birina okuba bingi, era nabagambye tuli mu kupangisa ebyuma, twateekayo deposit, twetaaga ateekayo sente ndala, tasobola bituwa nga tetwongedde ki sente. Kati gwe omanyi bulungi ensawo yo weeyimiridde mu kuweereza Mukama tuwaayo. Nze siringa abasumba balala muwaayo sente ne yeekuba, kubanga nze ekisooka nakyala mu ggulu n'emmanya obulungi obuli mu kuweereza Mukama. Ekirala baakimpitira ne baŋŋamba genda okole emirimu gwa Yesu Kristo gwe yakola, nga tambula mu byalo mu matawuni ng'obuulira enjiri bantu balokoke osabire abantu. Tolina kutuula wamu. So ogwo omulimu gwankwasa eggulu, naye kati njagala ba partners bogenda otambula nabo, bagagga bannange. Oba wonna w'oli osobola kuweereza n'ogamba Musumba mpeerezayo sente bweti tusobole kubuulira enjiri, tusobole kuweereza Katonda. Zino si zange ez'okulya, okujjawo ng'obungamba Musumba sente ezo njagala olyeko mutwalo oba lyako mitwalo 10. Zino za kuweereza. Zino zo zembasaba, nzisaba. Era muntu yenna ankuba nti nsaba sente, gwe nze nkubuulira ffe tuweereza Katonda. Gwe zizo oba ng'ozitwala mu basamize zitwale, kubanga era mu basamize batwalayo sente, baba si kyekyo. Basamize batwalayo sente. Ebigali ate batwalayo sente. Mu club batwalayo sente, si kyekyo. Banywa ne badugaza emmeeza. So neno mu kyaki oba ne mu bintu bya Katonda twetaaga ki? Sente. Nze sijja kuswala kuzoogerako. Crusade etandika nga 28 paka 31 wetukoma. Ennaku 4 bintu bitwala sente nyingi, millions nyingi, so osobola yimirira naffe. Ate wetumala eno tulinayo ndala mwezi gwa 10 naye Crusade. Ate wetumala eyo
Tulinayo ndala mwezi gwa December. Kinene. Bawe namba tuveyo. Enamba eno ebeera y'okusabirwako. Gye baba bayisaako n'obuyambi. Osobola giyisaako obuyambi. Osobola kumbuuza n'ongamba Musumba. Kyempeereza kinene kisinze namba. Nkole ntya? Kyempeereza kinene kisinze namba. Kisinze kuteeka ku namba eno. Otuwe namba eyo. Namba eri 074618 22 44 plus 256 746 18 22 41. Abali eyo ebweru, abali UK, USA, mikwano gyaffe n'abantu bonna abayimirira spiritual purpose, Mukama batuwera omukisa. Naye nga ku luno njagala tuyimirire kubanga kintu kikyali kinene era twetaaga tukifulumye Sitaani akole ki? Aswale. Tusabe oba tulindeko. Ali gy'oli yonna gy'osinzira okuba ng'otugoberera ebyo ebigambo bya Musumba Edward owa spiritual purpose akuyita okumwegattako ku crusade egeno beerawo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno gwennyini. Kale n'olw'ensonga eyo ennamba ezo zaakuwadde ate tujja ba tuzikuteerako awo. Ndowooza byebyo Musumba katusabire tuve wano. Kale katusabe naye nga tetunasaba okwolesebwa tekwaweddeyo. Katukukwateko. Katusabe. Mukama Taata tukwebaza ku lw'abantu abadde batuwuliriza abatugoberera n'abantu abayize mu bintu bino byenjogedde Mukama biwampadde. Ayi Katonda wange eyatonda eggulu n'ensi nti buli muntu yenna awuliriza leka emyoyo gyabwe gikyuke. Mukama balwanirire entalo ze bayitemu bawonye ebirwadde byonna Mukama bye balwala nga tebabitegeera. Mukama Taata sanya amanyi gonna g'ekizikiza nambulizimu bali mu misambwa byonna byatakinga obulamu bwabwe tubizikiriza mu linnya lya Yesu Kristo. Nsaza buli ndagaano zonna n'ebyoto bya Sitaani Mukama Taata bwe basinziira ababi okwatakinga obulamu bw'abantu bano balaba babadde bandaba bangoberera. Mukama Taata lwana nabo abalwana nabo Mukama buli abalabe babo bonna leka balabe ekitiibwa kya Katonda. Tebafa ng'abantu bano tonaba basitula. Leka kitiibwa kyo kyakire ku bulamu bwabwe mu linnya Yesu Kristo tusabye. Amiina. Amiina. Waliyo President agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugumu litandise.